misumari mama yazaala chicken mu P7 manikira kyanaasanga babala tugenda kumusomba tetugenda kumula byanjuba kati alina ekintu ekimulumiriza ateekedde okusooka okuvaayo neyeetondera bbaawo Abuuzako mena bakyokumide ku media omuweereza omuzeeyi Masembe nkomyewo ne boyi wange nfanfe yalinnya ennyonyi nga talina passport naye mbozi njagala tuginyumye kwatajagala olinnya otya ennyonyi weteekateeka otya ne banga tewafuluma bwatajagala woliŋambira wonna ennyonyi yabuuka naye tewafuluma tebatukanya kufuluma ne matini teyafuluma bangi abatafuluma noyo jingunjukira yaliko embasa erabidde naye yalinnya kuba twalinze erimiya Masembe omubi Masembe Saka Nkayibanda Matini twalinganga buli atayina passport teyafuluma ne Kayibanda yayina omubi Masembe yayina Saka yayina Matini teyayina yadde endaga muntu endabulate zinana kujja ebiseera ebyo naye yadde kaadi y'ekyalo buuza ku bantu Devcom netuwala mpenyonyi so mbalabusiza bina gye musinzira okuba abalaba media kyalo yaffe yakomo abatiga baali bagivuba ne banna ba YouTube temuliyo mwali mwakola muzeeyo ekigambo omanyi okuzimba emizigo oli ne gigwa omwaka mulamba naye maadi oba ogenda maadi ndowooza buli mwezi omuteekako kati gyomuseko omwaka mulamba obulamu bwali bunnuma naye bagamba kati osolooza olusoloza si lwakuno sinnatandika nateekawo system gye bampise sigendayo gye bakuyise gye batampise sigendayo awo wakola bulungi nnyo ate abantu oba ne luli we nali obubi baali tebampita abantu abasinga bateekeddwa okumanya valiyu yaffe nze nange gye batampise sigenda era oli amala kumpita kivula nti banoze oba wezibanga conference ngenda mu yaba bitusi ya Sophie Nantongo ndowooza naye amuzeeyi Semakula era nkubuulizaawo ogenda kumpa mmeka naye abasigadde bw'omala kumpita ne mmanya nti kiki engenda okukola kati awo sikyagala kwetwala abaana bamuli bakutabu n'agenda buli wamu ate n'amala n'ayomba nga tebamusasudde bamuwadde ssente tebakuyise kati oba ogenda kukola oba tosinga neerabira bu firimu bwange nezanya n'abaana bange nembeere nokiringa njagala kukolako wa muganda wange Ekarim Fashions ani Ekarim Fashions erinnya eryo ndiwulira asangibwawo Nabukeera Plaza level 2 shop number Nabukeera Plaza kozeeriddawa ola wano ku paaka empya kati ekyo ekizimbe kiri opposite Ekarim Fashions atunda ngoye nzokka ez'abasajja taseera jiini ze taseera jiini za aziruna mmeka era jiini zimaze zitandikira ku etaano eziri kilasi Ekarim Fashions ngenda kujja nkusaleko mbadde nze ngula wa Musa naye oba olina ekikumbe ekyakabi abirina ate obugatto talina ngatto ngenda kujja nkusaleko oba olina ekikumbe ekyakabi empale t-shirt jampa nkofiira kasaaba nga taseera nsawo nze atagenda mu kyalo ensawo yaki misipi simaye bubotolo buno bumuwa abakazi buno obulabulabo nyina omukazi mpozi nampa wewaka naye ate omukazi wewaka talina mazaalibwa omuntu omwavu akuliza omukazi amazaalibwa n'abaana bosobola obagulira boto mpozi batani bange batwala ku ssomero ne ssomero mpozi Ekarim Fashions tugenda kusalako essaawa yonna tukasoba ng'olina ekyakabi mugende muwagire Ekarim Fashions ku Nabukeera Plaza awo muganda waffe muwagire talina mutawaana tumwagaliza birungi byereere naye nga ne ku Salama Road awo tuna omukwano gwaffe Kayira Diesel Garage akwasaganya bya kukanika kukanika gwe ng'olina omwana yakumikiza mulimu gwa mutwe ayigiriza Kayira ayigiriza okufuuwa emmotoka okugatta emmotoka Kayira awa abantu bangi emirimu ali ku Salama Road awo ng'akozesa Makinde Sekendule maaso katini awo osanga Kayira Diesel n'obeera ku Makinde Sekendule oba omulengera n'obeera ku Makinde Sekendule oba omulengera so mugende Kayira Diesel Garage abalina abaana abaagala okubayigiriza emirimu gy'omutwe mugende eyo abe nga abayigiriza bileko bakyali baffe bonna batulaba bali ebweru yonna gye musinzira okubanga muli ku media house manager abo sagala mbayingire mu abantu bange tubakulekedde abantu bange waliwo omwana bambi oli gwe twayogerako oli owe
yazaala omwana eyo bamaze ne bamuziika obuyambi bwalimidde okubanga akumyewo maiti bamuziise naye baŋŋambye nti bannansi bakomese nerabidde eyo mbubbo omugwira balina obusozi gye bakanyiga waggulu kati mbusimanye ennyonyi nejja neyiwako amafuta ne bakucoma tebadda ku omugwira so nanzijukire yajjiwa buliwo eyabingawo yadda nimba naye ate olwedde eyaali eri so tubatumiddeko yonna naye ate n'abaana balimba ogenze ku kyeyo toyina mpapula ate oli mu kwegatta bannange mbuwawera ebibanja bagume nabo balimba musiraamu teyagenda ku kyeyo baŋŋamba yazaala musiraamu layimu yazaala naye yagenda kuba kyeyo yamaliriza azaaliddeyo naye kati yeba yafaaki niye omuntu osooka era nga teweegatta jingo ng'abeerawo naye lwaki banyinaffe endowooza abo nakyo bakikyuseemu kyokka nno kiba kigendererwa kukola oyo basula mu ddeeka niye omwana n'adenyumya naye tibasula mu ddeeka owa wansi gwakafiiramu naye yaŋŋamba luli waliwo neiba we yandibadde nga neiba omunigeria yaleeta omunigeria yasomba omuddugavu omuddugavu taddamu kusomba mu nigeria newaliba ofo yasaba ebidomola byonna nabimalayo yaŋŋamba nze nali muye wansi naye nga omunigeria kyakola nange waggulu n'afuluma n'agendako wabweru olwo ne tumubula n'akomawo ng'omunigeria akyali bize era mwana yamugamba ku makya siriddamu kwagala mu nigeria yakita mumaze kasatandika olwo nigeria kiba kiwedde aba aganye olwo kaali kasente oba ke kaali kamugira nga n'omunigeria agamba kamaleyo akasente kange n'essente zibaleetera obuzibu nga tebalinamu ssente basanga ebintu bingi abaana abalala bali basabire bambi kuba bayita mu bintu bingi bajja kutereera ate nekira mulekerawo okusindikira abantu abali eno ssente omuntu watomwesinga tomusindikira ssente bazibbe kati ofuuse omunigeria akututte essaawa 3 ate ssente ozisindikidde focus e Kampala mbuzimba focus naye oluzibaka ate ng'agenda kanika mu motoka ye ng'ateekamu balalo basanga mu gavana ng'ali mu kujooga agamba nazikubye ali kuzola eyasindise basanga capital city nateete ng'ali mu kwejoga atali kuolwa oli akanyamuga nsindikira ku bifaananyi naye nga ab'amasomero mwena tubategeeza capital city nateete mutwale abaana bawuge ebyokuzanyisa by'abaana byonna omusajja akola ebintu nateetaawo bannange nanze siranko gaali ng'ogivugira mu mazzi booti ngeri nasobola kubirawo nateetaawo bibiri naye lwano kaimakisa abireeta baŋŋambye ali mudda mugiyo era wetugenda okukolera anniversary y'emboozi mu kati guno omwaka egenda kubeera mu masimu naye yali yanguliza netulanga dating era yanguye ng'obudde bukyalava ebintu by'okwefuna guno ogw'omusanvu guggwako ssebo director mwami Lule Nyansiyo tugenda otuuka mu gw'omunaana nga tumaze otegeeza abantu baffe anniversary eri ku climax bino byozimba va mu bintu by'okwetooloola yanguya oba oyimiriza ebirala byonna sooka obiyimirize omalize climax oba nagikyusa erinnya mungu yasinga omumanya naye nga tumusabira abimalirize so babite ebikyali ensonga ekundeesezza kipayopayo ensonga eno yatandikira ku show fantastic show nkokonkoko ya nkokonkoko ne munenya nnyo taata tutandikireyo batandikire ku kyamaama taata okusiza ku misumali egimuyiseemu tumwenenye taata emisumali egimuyiseemu wonegwenalabya ali ku tiktok agira bwata abanga ekiriga naye namulabya muwala mpira ate ng'egiyagala nti alina amasanyalaze buli omu ayagala amutapinge kayina mugatabatta muntu ayagala amutapinge muntu ayagala agatapinge maama ono naye kyakola maama ate taata n'omwana be babadde mawulire maama tebe tetumumanyi ne tiktok yo abadde agikola naye nga tebe tetumanyi maama twamulabira ku anniversary maama zalinga mumanyi Mr. Nabebu yali yamuŋŋambako maama n'avaayo n'atandika okujjonkera n'akubakuba obuyimba finally yakoze interview ewasakozi Farouk neyekomerera emisumaali maama yazaala chicken mu P7 tandikirawo kikyolaba ekisooka kya byonna nze chicken byo bino byagambagana amagundi ge gagamba ago gayagala sikyayinza kuddamu kumunenya kubanga maama yazaala chicken kati kitegeeza maama yagabaniza ku mutabani we obwenzi kubanga maama mu bufunze bw'abanga yali mukulu nnyo
maama yakola obwenzi nga alina emyaka 13 ekyo nno kibi nnyo era kyewo tugende mpola tutandike okubala omwana wa P7 wano mu Uganda n'ensi ezitwetoolodde alina okuba nga alina emyaka 13 ekinene nnyo 13 12 P7 kakati engeri kimama chicken yasoma dda tukitwale katumulinyise yatula P7 nga alina emyaka 14 kakati omwana w'emyaka 14 okutandika okwegatta okuva ku myaka 14 paka ku myaka nga 5 gy'alina kati anti nze nayogera maama ayingira 5 okubanga weza nze nayogera ne lwakuba sirina simu yange batagala kuwayira bantu waliwo omukwano gwaffe w'emboozi mukati bamuyita Jagwe ow'ebweru amanyi bulungi nnyo maama wa chicken amanyi nnyo mukyala namba emu nnyo era yambuulira buli kimu ekimukwatako yakola n'embaga mwaka ki yakola embaga namulate n'apaalukayo maama esaawa zino tali mu mbaga gye bamukola newali Sakozi manyi yamugamba tumira ku bbaawo n'abuuza aliwa yenna maama alina bangi mugamba tumira ku bbaawo n'agamba aliwa yenna Sakozi tata chikinaga mutumiddeko gyali eyo kitegeeza maama ali aganaga tayina musajja omuntu kati saa zino kati nza kugamba tumira ku mukyalawo era mbugambirawo ti mukyala wange kamwami Edith nkutumiddeko maama w'abaana bange kuba omumanyi wali wali naye kati buuza jingu tayina ate mpozi ne focus ale Martin alina omukyala ali eri ku bufumbo naye Martin yali nasobodde okufumba bambi Martin si yawasa Martin era abantu abasobola obufumbo Martin yita kwebuuzaako maama ono talina musajja maama talina musajja ate era okuleezala sinzirira ku kiggwa okugamba mbu talina musajja anti mu bigambo bye bamugambye tumira ku bbaawo n'abuuza aliwa nze noyinza nga tumira mukyalawo negamba nti aliwa olwedde gyali ewaka kati maama bamugambye tumira ku bbaawo n'abuuza Sakozi aliwa maama mwenzi kati nekyavudde Sakozi amugamba tata chicken gyali eyo mutumiddeko naye gwe manya okuva lyazaala chicken nga alina emyaka 14 gye mmuwadde ng'atudde P7 n'addayo n'asoma awo wonna maama abadde nga abaliga bubalizi kubanga talina we yagambidde nti bwe mala okuzaala chicken nenzirayo n'ensoma olamula okusoma nagenda mu bufumbo talina wekyogeredde awo wonna abadde nga jja abaliga bubalizi abadde wa uba naye ate nze nayogerako program yakutubatwale nemugamba takola interview yesonyiwa amawulire nga bino ebyokwekituo byakagwawo nemugamba takola kati keyalandise okukola interview anti agenda kukaaba kubanga bulwayogera tugenda kumukwatanga ensobi kyekigenda omukaabula ekisooka kya byonna yagamba alina emyaka 28 maama mu bigambo bye mutabani we navayo n'agamba alina emyaka 20 Chicken mwennyini kakitegeeza azaala omwana ono ng'alina emyaka emeka ekitasoboka kaakati mu interview ya Faruku yagambye yatula P7 27 oba 27 wogata okuva 27 omuntu aba yalina emyaka 13 focus kati aba yalina emyaka emeka tugatte kati muma yagambye 27 okuva 27 omuntu aba abadde alina emyaka 14 kati aba n'emeka tuli kugyamaama maama ati waba yazaala yatula P7 27 ku myaka 14 ku myaka 14 gye tumuwadde katubale giba 38 kati omuntu w'emyaka 38 ekibuzo kiri nti asobola okuzaala omwana emyaka 25 38 toolako 25 asobola okuzaala omwana ewa 25 wa 38 aba alina emyaka 13 kitegeeza mama wa Chicken yazaala Chicken ku myaka 10 kajiji nadde egamba ekituufu 13 kakati olwokuba nti omukyalo ono mukyala mukulu ate yeefaako
kati yatoddeko ate nga mu kusooka yatugamba ine emyaka 28 naye nze nali njogera ne mwami Jjegwa naŋŋamba 48 47 awo bwatyo waali era yali agenda okusiika ebifaananyi by'omukolo nanga oba yamalayo na mwaka gumu mukolo mu bufumbo newogenda we nakasero bamumanyi mama Chicken nti wauba anti gwe njagala otubuulire mu interview zonna ze yali akoze olina wolaba wamaiso ningira omusajja nti bba wange gundi ate bamubuuza n'akubuuza aliwa yenna ne mwenyini bamubuuza bamugala tumira ku bbawo n'abuuza aliwa kitegeeza talina kati eno gye yazze kyagenda okukola ekisooka kya byonna agenda kuwaaba anti tugenda kumwogerangako agende ku poliisi atake okusuubinga abantu eno yakoze ebbale gye yazze eno gye yazze ekimwoya kiri kintu eki butakomawo naye bulwana akomawo n'akola nga basunsula mu bigambo bulwana tebajja kusunsula nze mwennyini ngenda gikubiranga eza lubaluba olaba interview ekyo nagambyewo nti ono yeetaaga kumamira tugikole ng'ekyali fresh kakye tuteekeddwa okukola tuteekeddwa okumumamirira aleke kudda kubanga wano ye Chicken oyinza okugaa nti Chicken takyaswala ekisooka kyabata Chicken akyali mwana muto oyinza okugaa nti ebintu byakola oyinza obutamunyenya nnyo 25 era muto sebo alina omwana Chicken era kale Chicken si ye muntu ayinza okukola ekintu nekisasamaza okusiza ku myaka gye kubanga ayinza okubanga yatagiweza emyaka 25 si ye muntu tuli mu bigambo byawe ekituufu ye muto Chicken naye maama olw'okuba ye nti muntu mukulu nyansooke mutegeeza ebigambo bino ekisooka twa muntu yenna akwogerako ng'ayogedde mu bigambo byo n'ogenda okuwaaba ate wona agenda okuwaaba awogera kuba tukufunye bulungi nnyo ekyokubiri ba mugezi oba olwakola interview oba olwakwera ku TikTok beera nnyo mu bizinesi ze eza toyi ezo simanyi mataala byoba olanga mama atunda toyi singizo zibatuulako byatuulako ebyo byatunda anti abantu badde bayinza okukwata obinga bagamba alongoosa toyi okoma ku kya toyi ayina sinki ezitoyi ez'ebbeeyi zibatuulako naye kati ngeno mmedi tayinza kutuulako ayina bundi z'abantu batimu byo bibye maama bibye bizinesi maama akasente bwekali nambeemu mwe yamusikawune ku mukono nze waliwo omusajja abadde awo Kibuye ifaketi yansanga yali Sande yali Wakutaano nga mama Chicken oyo yalonanga ssente wa nambeemu awo ekibuye maamo nambeemu yali atunda amatooka awo era amumanyi nnyo ng'alona ssente ng'abalabirira era teweewuunyanga n'ezimu ku kapito oyo gw'ayina nambeemu ayinamu omukono naye omukazi omuwulira ayogera omusajja yabiŋŋambye namusanze awo nagamba nfaka yadambisa nambeemu nemugamba nze nagamba ati nambeemu manyi mukwano wange tujumira nga nakolanga naye wano nga tusuubula amatooke n'oyo omukazi tumumanyi bulungi olinga ndagamba abantu tebajjukira ali kati omukazi we yatuuka alaba ali mu bulamu obutuufu kati alaba ali mu biro bye kubeera owulira sitoole ye alaga nti wakati waliwo bulungi kasente ogutali musango kati yatuuka ate ebiseera ebyo nga weyakulira nga tewali na ssimu ng'ebakutuma ewa mu mbajjingiwu okwata kikola kyoleka mu luggi okubategeeza ani abadde wa naye yadda neetaaga n'ogamba mwami gundi ne bakutuma n'ovuga olupanka kati essaawa ya leero yayinamu kalaava fo n'akavaamu maama wa Chicken kati avuga emmotoka ya bbeeyi kati okumanya omukazi oyo ali magati n'agenda wala yagambye ebintu Chicken byakola wa byagula ssente ziyitira ku ye n'alyoka asasula Chicken emmotoka yagigula wali Ezera ne Michael be bamuguze emmotoka nga zayita uwewa nga zayita anti nabwe nti mukulimba akwata kisooka kati gye bunajjako agenda aseseetu kampola mama twalimanya ekituufu agenda aseseetu kampola era gy'anaamalira eyo bigenda kufundikira yeetondedde nambeemu kubyagenda ng'ayogera anti agenda kuseseetu kampolampola anti abantu bakuba nti essimu yange sigira bosiko yagenze nayo mbaye nti atukubira ejjago wano owulye byagenda okwogera ku mukyalo maama alayira obutava mu mabaala yagamba nambeemu va mu mabaala zisigagenda gavaamu nera nambeemu tebadde wa mabaala kiekyo omukisa omulungi nambeemu ebbaala ye wano we tubeera
na mu Jackies si muntu wa mabaala ne Climax yalinga okulo ne Climax yalinga okulo na bivubba ndinga wagenda kati ye mama talina mutawaana abeere mu mabaala naye kyanaasanga mu mabaala tugenda kumusomba tetugenda kumulabya njuba mama ono tetusobola kumuleka mama wa chicken tetusobola kumuleka tuteekeddwa okumusomba mukulu ali mu myaka 5 ente gy'okumukula gye kumokuwooma ekibumba tetusobola kumuleka ate badde wazze kutta mmese eno ya lubuto nayo tanzite era chicken yeteeketeeke watasobodde kugambamu ave mu mawulire yeteeketeeke buli ssaawa kutwita bataata ab'enjawulo buli wanaagenda era kyabaakola akaweta akanywezemu muno kabeeremu akapakiremu ne muno apakiremu muno myaka 5 ne muno myaka 5 kuba tugenda kumusomba tugenda kumukozesa ensobi tugenda ku ttebo kwatudde tugijjuze ng'ani agula olwo nennabanze nzirina nze nsobola okutunda akataka nsobola okuzinoonya kuba nnamulabye ng'oli ku mission ki fena tubifiirwe kakati ate mbe sinza kukkiriza sente ya muganda wange nnambeemu omulala gyagizannyiremu wakijja kutalako kisinki ekimu ey'ekijiwa wanjula nnambeemu ajja kunsonyiwa ogenda funa kyowawanyula nja kufuna kyempawanyulako mwanye omuntu agoba tabula kyakusuuza embiro zikusuuza eminyira kiro kyo waba tasobola kuva mu mawulire na mabaala tugenda kumusomba ekyakkiriza agaani tugenda kukola wakiri ekibiina medi olwo wa space bayina ekibiina kyabwe batereka ssente nekukukedde eno kyaliyo batereka ssente baliwo abantu nga 10 kati bakutuma olemwanga batuma omulala naye baagala obujulizi kitegeeza essaawa yonna twaliraba ekibiina nga kyekozeemu omulimu kati muzayi tebakulimba ku social media maama tasobola kubeeramu ekituo oba tasobola kubeera mu bbaala yonna ne bagga nti agenda kusoma tuka abasajja ekisooka kya byonna anywa olunaamala okunywamu bwati ate baŋŋamba akantu ako kasitooka kateekamu olunaamala okunywamu bwati agenda tandika okuwulira ennyonyogezo ye munyini yawulire nga yeefiiringa atandika okwenyiga ati ng'alinga ali mu masaaji wajjewo akana akayitawo nga kakubya ekiwoowo kati kikani kyanaakola yajja kumuvira kuba kikuni yajja kuba ategudde kati omuvubuka ajje bano baswakibu owakanyama swakibu nokitagafuke tubeera nowawa nga kuba swakibu yogolaba ayambala asooka amunnyonnyole andi swakibu ekipe ey'emiliyoni 2 agigula shakibu afuna mutwera naye oyo omusiraamu tomuyita wakuzannya miliyoni 2 swakibu ate miliyoni 2 swakibu abalirakoki era ajja kukwata bukwasa ekada agire bwati bagiretadde wali wabbali alaaze aswami nkulayirira oyo tasobola kubuuka swakibu n'oba ofuutya kuba ekisooka swakibu alabika bulungi kati ne maama eyo paamu gwanyiga oyo ajja kera ku makyanga enviri zisituse oyo paamu paamu bafuna ebizibu banyiga bunyizibu bazita paamu noba nga abanyiga amayembe paamu simanyi bikize paamu ezo era ezo enviiri ateekamu ddaayi mukulu munnange alina okubaliramu mukulu munnange niwana ayinawo abuzaabuza kati ekigendera kya maama lwaki takkiriza mbu nkozi maama kyateekeddwa okukola mu byonna ateekeddwa okusooka okufuna emirimu kati alina ekintu ekimulumiriza ateekeddwa okusooka okuvaayo neyeetondera bbaawe ku bigambo byeyayogeranga lwaki oyagala omukazi yeetonde wano mu Buganda omukazi okubeera tekirina mutawaana yeetonde naye byali mu kwogera byongera kuswaza ye mu nnyini n'omwana we era mu maaso omwana bigenda kuba bimunyiga kubanga Chicken mu maaso agenda kufuna obulamu obulungi okusinga nga watambuza kaaliya ye otunira wa gye yava ne kati waali olaba nga akyuka ajja kutuuka okuba omuntu ow'obuvunaanyizibwa ajja kuba ne family naye ebiro bigenda kuba bimutambulirako olaba amubuuza ne ku bino mbu ati omwana wange omulaba yalinga tabikozesa ebyo bino ebigundi obutambi bwe yakolanga akati omwana akyusa obulamu ali mu kuva mu bintu biri ate gwe oli mu kubyogera obimujjukiza era yagambye nogga nti yalinga tabikola omanyi lwaki yalinga tabikola kyova olaba baamuta omukazi oyo okumanya alimba yagembe basiba Chicken mbu yalwana okulaba nga Chicken avaayo yalwana na David kyogamba ani atalaba nambemu ng'atambula buli ofiisi yalinga wano ayatugamba yamuwanga ssente nambemu yeewubanga buli ofiisi wano kubanza yankulako esimu ene namba zayagala ez'abantu kati omukazi yalwanirawo maama teyaliiwo tewali wano mukazi nga olaba mama Chicken waafaanana kyere mukomesa kusomagala kukissaamu nga basibye omwana we
munalwanira mu kateni tekiriyo ekyo abakazi bonna bajja mu mawulire tekiriyo ekyo tubakirikira chicken ebiseera akanyanya kaaliwo wabula ono yali yeesoyogwa nagamba eri omwana we omwana yali yamulekera taata nga yatoba naye ate nga bulijjo munenyama taata ono mbutabaddeewo ku mwana anti nze nyina ebintu byempaako obujulizi ku nnamba emu ku chicken ng'ekyokumusiba kubanza olwo nategeera nti ono mutabani we nali sikimanyi kubanza nali waka nnamba emu nankubira nambuuza olina enamba yabali mwezi nemugamba sigiira nagamba akutte mutabani wange nemubuuza mutabani waani nagamba ono chicken nemugamba oli musiru chicken bulijjo mwanawo wasooka muvumamu nagamba tovuma sebo omwana nemugamba kasi nemujjeko negamba neddamu nankubira nagamba enamba yabali mwezi oba ogiina nemugamba sijeni tujja wano ku poliisi kutuuka ku poliisi netuyingira ruumu yali 13 waggulu awo kati manyiza ebintu bya poliisi ebyo sibitegeera bulungi naye nga abali mu kunnyonnyola nga kikutuufu chicken baamukutte nemumulekayo n'akomawo wano n'ansaba nnamba yali yaani kuba njogera natuuka n'okumuwa ennamba ya minisita Kasola amuyambi namba emu nesobola agenda ku paaliyamenti olwo nalwanirira chicken n'aswaba bali mwezo ndooza tuuka ku paaliyamenti oba essaawa nga 4 n'asiba olunaku lulamba ng'alinda muntu omu kati maama yalwaniranga mu buliri tutandika otema embeera za chicken zabaddewo mu kusibwa mu kkubwa mu kukola ki maama tabaddeewo maama alippidde mwana ng'alina amasanyalaze naye mwenyini yamaze era nakyogera yagambye sinza kukkiriza mwana wange ng'alina amasanyalaze ate agaweeko abalala naye mwenyini yakyogedde era bino byonna bye ndi mu kwogera ng'oggyeko ebya nnamba emu sira kigambo kye njogera nga kyange byonna njogera bya maama byakoze mu yintaviyu maama bulijjo anoonya wajja amasanyalaze yagambye nze omwana wange okumugyako amasanyalaze kibiiki lwaki abalala bagatwala nga omwana wange nange amasanyalaze ngaagala kitegeeza ze mazina g'enkimakiriza omukiro ogwokumukoonako maama bulijjo wa butaala gugenda kumukoonako era maama ono yali yeegaana omwana ono ng'ali mu mbeera mbi weyeekubiranga ziri engalo chicken yali yamwegaana era byabadde bigambo bye yagambye namugamba wolifuuka omuntu nja kukkiriza obeera omwana wange byabadde bigambo bye nze interview wankubidde nezemu nekkubira nalabye interview wano kolo Japan ekatwe skuli neno jingu wajimanyi erieti nejiku Japan ekatwe awo oteekako mutabani wange abimanyi bulungi agira tatata n'agaziya n'ensalako mu butebe bwange era nagirabye neggwako bulungi maama ono tuyaliiwo mu kaseera yagamba chicken wolikyuka n'obeera omwana nja kukwaniza obeera omwana wange naye atali ekyo maama essaawa zino avaayo agamba mbu taata ono tabaddeewo ate nze kyamukisa mungi muzeeyi tutambula bonna bajingu batambula bamuzeeyi ba focus n'abala betukola nabo bakina ddaya siba na dankani nze jamuntu abeere wa mazima omuntu yenna asanga omuntu ng'ayogera ku mama chicken ng'amwogera ku mwana we ng'amwogerako ekintu ajjayogere nze genda akasanga basatu abagamba ki abo akunnambimu obujulizi gwe nasanze wekyo yali atunda amatooke ne gundi eyankubidde jjagwe eyankubidde n'ebigambo bya maama we byennyini kuba yagambye mbu yatuuka n'ekiseera nga nakyamusasula lenti waasula olw'empisa ze kakati kitegeeza omwana yamwonoona kati omwana oba nga tamusasula lenti waasula kitegeeza oba ogambye agende ku kkubo tumenye ku emu kuze tubadde tulabako ffe nga ffe bali mwezi we yakiba chicken maama amulabako talinawo namu yagambye mbu yalinga alwanira mu kateni gwe n'ogamba oti ate kisoboka talina we yalwanira ate we basiba chicken maama yayongera kweyongerayo teyasembera yayongera kweyongerayo buziba mwana wange siyayinza okubeera omwana wange oyo namba emu n'avaayo nalwana n'omwana era maama yagambye yasiba chicken emirundi egiwera 5 maama oba simanyi oba yeerabira ebigambo yadde bwana interview yasiba omwana emirundi egi maama essaawa zino agamba chicken darling emirundi oba yalinga mubbi omwana oba ki ekyamusibyanga obanga byalinga ddalu naye age yamusibanga ebbanga lyonna Kabadiya weyakubira chicken maama teyajja na tolimba teyalabika maama alabise ku lunaku lwa show
fantastic show era yagambye ati nze omukazi takuddamu kukola interview yagambye mbu ssente zonna zalinga ku akawunti Chicken etayira akawunti ye nga show yakaggwa dobakuba Chicken yatuyita kawe enkuba nga wadoni kulisi yatuyita kawe enkuba etonye nandaga ssente ziri ku akawunti ye choka mama yagawe Chicken tayina akawunti ssente zitekanga ku akawunti mama yagenda omwana yazitekanga ku akawunti ye kati ekituufu kye kiriwa oliye mama agatta bulamu kulaba nga afiitinga eno awali mutabani we ate era ku bintu ebi kola nambemuka yasirise ono olaba ono gundi ono omwana yali alapinga goba gundi alwaina ono omutego bajja eruweero fresh kid anti yagwa ne taata we bagwa omulundi ogwo tewali mpologoma zibeera bbiri wake waka wabeerawo empanga egi ezisigate zonna ziba nseera kataata yagala okutapinga ku masanyalaze g'omwana namwenkubira ekigo katubamba kyali mu kkola ono agenda kwekubira omwana w'ekigo agenda kwekubira omwana w'ekigo naye akkirire kubanga ate ekisooka kya byonna gye baali batapinga amasanyalaze yabuuse ye n'asirika kubanga ono yadde omugezi waabwe nga yabaliidinga era ne audience ya namba emu wogikompya n'eyabano era namba emu yakola nsobi ne yali takola interview mu ntandikwa wonna kubanga audience yaffe muzeeyi eyawukana ku yabano kubanga audience ya maama ne mutabani we ya bulamu bwa Lakizale mabaala tujjako stress Chicken kana ne mugago mulago yavumbudde omupya yakanyuze ssente bo badde ku bbaala kati olaba nga ye obulamu bwabwe bwebo talina mugaga gwe yali awangalira emyaka emeka ebiri neffe tukola anniversary eri kati emyaka emeka tugenda mu gwakutaano tujja tutambula n'abantu baffe kati nabe bali bamukozesezza ensobi ng'oli agala kutapinga mu audience eno ey'abantu abategeevu abobuvunaanyizibwa n'abuuka mangu kati eno audience gyalimu ya TikTok eyo giraba egenda kumwambula amayina yalinga gye ne Makindi awo n'alya kamere maama yejjangayo Makindi awo maama abeerawo simajja asula nja kubuuza namba emu naye linda kali bazunga nagwa mu mmedi wano abaana tubalina ba smart wire webalinga beba perfume nga ziwunya bulungi medde emotoka yebenyirira bweti ate omulawo tuka musajja omukulu obuvunaanyizibwa ogituulamu n'owulira akawoowo ne focus nga amugudde mutomita wakuza ate ye chance eryeji kumuwamu wi chance oba owedde nakwebasa wansi ati ye amaanyi ge wegali maana nse bagamba ogolulya nabaga nze ndi musajja nyina amaanyi gabeera mu kifuba kati gwe focus akwate bukwasibwa ati okkiriza otunula waggulu era fe abagenda agenda kujjanga nezisinki sawa bitapu ng'azijja nga senekalu nga zibuze era maama ono abakubanga bino byakola masimba bakubanga akyaliwo ne yagenda eweeru kansala senga tawona twetugenda kweyagalira mu dduuka twetugenda kweyagalira nakasera awo anti masembe wanzo wakwana tepu zabasudde 3 zimalagwa nga ziggwa wali okumuga nti owaaye essaawa yogenda ewalumala waggulu nti ate jjukira maama mukulukulu bibaagala maama mukulu naye mabala tugenda kumuyoola tetusobola kumuleka mu Banyarwanda maama yajjako saga z'Abanyarwanda wano wonna Chicken biki maama tajjangako era maama ekivulu kiba kusala Chicken tiyandera biseera munnange kati okumanya ne Chicken abe tayagala maama we yamaze kulaba nga nagasiya nakyakolo ne maama wange tayina video n'emu gye yali akoze nga postinga business ya maama we genda ku account kezibeera ziri account enkadde gye babba tayinayo yadde neegi twali mukatayagaliza maama okubeera bulungi paka kati nakatayinayo era bakibuuza maama yagambye nze saagala kumusumbuwa ate wajja ssente ate mu byokupostinga ebyange ate abenga apostinga eyabalala ne bamubuuza osobola obutawagira maama we wano wojja ssente ezaalinga zimulabirira aye tuyagala posting anti nze njagala abeere ng'omusajja njagala akule njagala abebiza abe ne ssente ng'olaba nti maama ye byalimu agatta waya naye mbanga mumujjako interview musooke mutule mwogereko naye mumugambe tugenda kwogera leero ku masannyalaze tubuulire waya
mmeka mita mmeka eziwalinga ekizimbe nga kino ekisenge kibeeramu balubu mmeka kakati bino ebyeno tajja kubanga waliyo aboogezi eno waliyo aboogezi waliyo abaweebuuzi waliyo abatematema byoyogedde nga tutematema ku kigambo okusinziira ku ggwe kuba ekisooka yandibadde ajja eno ng'afunayo ssente kuba mukyala mulungi naye takyazifunye kuba yeewanye nti ayina kale bano baswaki bwe bagenda okugira bakina medi bagenda kakima medi medi akuwe oyina olwa yegendereza nnyo Black TV waffe mumanyi tanaa kumufuna bufunyi ajja kuzikima tujja kulabako ne toys nga omuntu ng'atiseka ku mubiri bitoya ng'atubuga ani abisuubula eno gyazze gwe yazze wano ku TikTok awo waali singa tafuka singa mukulanga toys ezo sinkize nesizabaddeko era luyaddeko ng'akola ne live ng'ayogera bizinensi ye kiki ekyamutabudde ate okujja eno mulayini eno ayagala butaala ate obutaala singa abwagadde asigadde alanga bintu bye nese yadde agenda kuzifuna okisooka alabika bulungi abadde ajja gwa mubagagga ng'amugulako ebintu nga ne ssente bamuwa yagambye buli mwezi yagiye aramugulako ebyo nalaba omusajja omulungi bambuuza buli mwezi wali omumanyi nti nali simumanyi naye bali mwezi yajja n'agulako ebintu awo n'abitwala ne mulaba n'agenda ne ŋŋamba kakati omukyala ng'oyo ng'otumeno yali asibye omwana wo n'amuta nga tawaddeeyo ssente osobola kumugamba nange wali osibye omwana naye nkwebaza okumuta maama ebigambo bye ng'olinga alagamba bifu si bifu talinamu kigambo kituufu yadde n'eki talinamu yadde n'eki mama agatta bugasi dot ekituufu kyalina kyokka kiri ku mutwe paamu gwalina ku mutwe ow'enviiri byebyokka weesibye ku paamu anti ze baziyita paamu ezo enviiri baziyita paamu bazisaamu ebizigo ne bazinyiga bakibanga ekyuma ekinyiga enguudo ekinyiga kolansi bweki olwo ogenda mu buliri kati andi kati afuna akaveera ekiro ng'agenda okwebaka n'akasibako bw'ati mutwe anti ebizigo babeera anyereketa awo akuumirawo myaka era kati aba lipusitiiki n'abakopagale bali bize ewuwe anti buli awali olukanyanya aba ayisaawo kalipusitiiki kyogala tetusubirayo okulaba luviri lweru tasobola dayo omanyi dayo ali ekyayina nga omwana yamukuleetedde wano ng'omuteeka mu nviiri nga zino ezaffe zino envi mu mwezi mulamba nga kanyereketa kati ekisooka ayambala bulungi anyirira wuyo yagambye akasente akayinamu ayinamu akamotoka omwenge gwanyo gwegwa omwenge basimati waya gubagulira ddala ogwa mitwalo 5 kakadde kakadde ogwa abaana bagugula ate kanasaana ajjako emunyonyi eno ajja kuleta kadi ya mmotoka nkugee waliwo abaliwaawo ba Black TV we bali bamulaba sokibula nakuba obubi budde tanakuba obubi budde nayajja mmede jajivuga agenda apaki amenyeko omutto bwati amulinde ng'asala akasikemu amuseekuba bamusa kumulanga afula mu ŋŋambe ajje ng'agivuga emmotoka ya medi emitwalo 2 yeetoolola Kampala ajje ng'avuga mpola anti maama gyavuga ya bbeeyimu anti eya medi ye gyavuga emitwalo 2 Kampala yonna najja paka n'amusanga bwati bwogeremuko naye nakukusala ajja kujja asimudde essuuti olabira era businessman omusajja alina eriisa eddungi aja alina n'essugida owedde emirimu kumbaze ku basuiki na tairos ziri nga byatwala talinawo laavu yadde n'akeddagala talinawo laavu yadde n'aka maama ye kategori gyayolekedde wano twali agenda kumwagala amuwe ssente kulodi yagambye ayina kana abasajja abagaga bagenda okujja bagenda kubeera mu bulamu bwa kumwagalako batambule bagende kuba ekisooka kya byonna okusira ku bigambo ebivaamu si omuntu goyinza okuga nti abeere mu maka era mwenyini amaka tagabeeramu kubanga kasooka ngenda gende kasooka azaala chicken talina we yakolako interview alayika n'omwana ndoza alina omwoyo chicken naye talinayo omwana mulala ate no gye yakakola embaga ate gyatawangala kyalinga kikuba kiyita mu lujja kalinga kamyanso teyawangaala yazayo ebintu by'abandi kyakabimbi ebiri ne mu dduuka ebyo kati byateeka mu dduuka nze nagenda nakasero soli nagenda nakasero ne babuuzabuuza
niba mwetolodde empisa ze tasize ziri awo nti nnungi yani nambe moyo musajja lakola mwetolodde nnyo anti twaga kukola bintu nga tulimba abantu kubanga yagamba Eddie Mezaya aleta obujulizi obulaga nti siyaza kyali kyetaagisa okumwanukula era yakola bulungi yo butamuddira nti yali agenda kumwamula Eddie Mezaya oyo yali awalampye mwera mannyo ate simanyi lwaki pengepenge tiyamuwa budde oba yamuwayo ku ssente pengepenge nga tamwogerangako yagaana okujja omusunsula teyaleeta bwino bwe oba yamwesooka mangu oba bamugamba kakikene kano kamugamba oyo byogenda okukola oyo mufule mukwano gwo najja nayogera kuba simanyi lwaki tamukubanga naye Eddie Mezaya ye mwennyini odi yali akutte mu mannyo g'empologoma yali ajja kunoonyereza buli kimu maama aswale ate alekerawo okukulembeza ssente maama abantu bangi balina ssente maama naye alina alina kituufu naye munange ssente teziwunyanga ffene kuba naffe tuyina ate ebya ssente bino bira bizibu esente kibanga kiro kyankuba kikwata waggulawo mu bbanga netonnya kumakyaka tuli mu lujja tuli mu kusamba mupiira tuli mukola interview n'enfuufu kweri kaakati eno gye yajja ssente lwakuba kati nambe malayika yabireka yabivaga yagala nti mukyala naye singa atamuwa credit twayinza kugaa ntumira ku bbawo n'obuuza aliwa aga tatakire mutumiddeko abeereyo yali abeere ng'oli ku maanyi ge kyakola kikyamu so nze musaba asooka yeesonyiwa kamera tuwe ekikenikikeni ekitiibwa awe ekikenikikeni ekitiibwa nenga kikenikikeni taata ono nambeemu tumuwengule anti nambeemu omugerageranya n'omugenzi Seekamuzaata yafa nga mukyala we ayagala amawulire era yalinga obaga nti yalinga akubye wuuli bulijjo omusajja abadde nga abeera mu mawulire ng'omukazi awulira ali bubi Dr. Kulusumu n'asooka ayingira amawulire gamuweebula negamumalamu ekitiibwa n'asirika bekye naddayo nono kyayolekedde kati nambeemu ebbanga lyebeera n'omukyalo ono omukyala yalinga ayagala amawulire ng'alengera bbaawe atwendinga amuli agaswaganaga musajja ono anjagaza ki ate okujja okugamba kubanga akebera ku TikTok kubanga obwannambeemu butambula kikeni mukola interview nze gyasooka okulaba ng'agamba nambeemu ye taata wange kikeni yasooka yennyini yakyeyogerera kikeni naye teyagamba nti maama wange ali nakasero okitegedde bulungi kitegeeza wano maama baali twakwatagana maama yali yateera ensi omwana we ku bintu byeyakolanga byeyalabanga teyabyeyogeredde era taata ye n'asigala nga kubanga kikena yako video gye yakola yali alumba Kyagulanyi nambeemu n'amukubira essimu n'amugamba eyo gy'ogenza olaba wabinyi era njikira kikeni video yalabika yagijjayo n'amugamba osobola kukola content omulala layini eno gyesonyiwa kugamba ng'olaba nti ye buli kimu yabeerawo ku mwana we ate maama azze kati ng'omwana akalimi kaguddeyo kati atambika ku masanyalaze kunga mu bigambo byeyagamba tubidde teyaliiwo kikeni interview ebbanga nali akoledde interview abale tagamba nkoti maama wange ali nakasero mugende mumuwagire tabyogerangako era nakati okulaga kyovala maama ateekawo embeera okulaga abantu nti bano balina enkolagana bagenda bonna mu mabaala asikaasika omwana kyovala yagenda ogamba kikeni ebintu yagenda okugula teyalina akawunti kikeni ku musiru egyo emyaka yinza okuba nga talina akawunti mbu teyalina akawunti sente nga zigenda ku akawunti yange mbw ate mwe n'abajja mu mawulire okuwoza mbu simeyo weetonde mbuye omwana wa mumanyi kyasazeewo kyaba asazeewo kyokka ate gwe wano ndaga mbu maama tabaddeewo era omwana wamumanyi kyovula nti yagaana omwana yagala sijja kuddamu kubuuza maama ebbanga lyonna era tamubuuza ku byamukola era maama ayinza okuba nga olwazaala omwana kuba yagambye olwazaala omwana yeyadde P7 n'atwala omwana ewa jjajja naye ate saawuliddemu okumanya tayagala kwogera ku nambeemu saawuliddemu yagambira nti natwalanga obuyambi ewa maama bunambeemu yabeerangawo kati kitegeeza ono yabeerangawo anti abantu bangi baziba kugamba nti ab'enjawulo bagamba nti nambeemu abadde nga yalabirira omwana ono maama talina wabadde alabikira
mukunoonyerezaako towuliddeko kigambo kya maama abaddewo wabanga alina akatambi basebo ne bannyabo abali ku media ne Open TV wa Focus mukatuwe akamaama nga Chicken agamba nti maama wange ambeereddewo mukatuwe era n'essaga zonna zino ezibaddewo maama ngajja era nze kyamukisa mulungi Chicken yakolako interview n'agamba nabemu yamukolerako business ngigabigabo bya Chicken kyokka maama yagambye mbu yamukolerako maama nga yeye agamba ate omwana yagamba taata kakati awo okujjako nga maama yawanga sente nambemu akolera omwana kubanga ono mukyala we kyo kiyinza okusoboka mwana ono yali kyogedde naye nga mu mbeera zonna maama kiyakola ekyomugaso kyemwebazako kiri ekintu eki tumwebaza okutuzaalira Chicken kyekyokka maama okuzaala obuzaazi ku myaka 13 myaka 13 tukwebaza okkeera okujjamu akapale nga tugenda kunaaba nokeyamula wesitri olemu okuyingira ekiyigo noyingira bedroom maama ono yali mulala okuva dda ate gwe emyaka 13 manyi omusajja omukazi okubanga yegadanga omwana emyaka 13 oloma yali yitagana kusiba maama myaka 13 ate taata nadde muwabidde ekibuye ku polisi yebaka ku mwana omuto yakozesa omwana omuto emyaka 13 namba emu siri kusonyiwa omwana wa P7 naye maama ono museegu ate museegu nnyo maama myaka 13 okubanga watandika okubaliga noddayo ne kusomera wategeka okubanga wamutega tujja kunoonyeza ne kusoma giyasomera tugendayo walibawo n'abasomesa awo tugenda kubafuna gambye keyazze kati wakusunsulibwa nze guno kwonna omwezi ngenda kugumuwanga nnoonyereza babadde asoma nabo tugenda kufuna bwino w'omutuufu obi era agenda kugamba yagalako ne kugundi ku ssomero balwanirako egindi tugenda kumusunsula maama nga yakeera tugenda kumusunsula ojja genda okwega nga maama alwanako wano okukola nga maama ayogera ekituufu ti mutuuse wannambooze myaka 5 gakutte interview eno yali ebadde yeetagisa yakola ate akyakola kuba batusuubizayo part 2 akyakola batusuubizayo part 2 mu bigambo nga kwa part 2 batugamba egera kuba ya business kati alwakuba atamubuuza mugezi nnyo yekyatamanyi naye njagala ankosendi amumbuulizeemu era twabakemakema n'ogenda ewa Sendi tolinnya mu kateebe yadde nga n'oyo akubuuza tumuyita omusiru era ajja kumala alina waakwagala okuteeka naye kibe onalaba interview eno ojja kubaana mu inamu amagezi ojja kutegeera n'oyo akujjako interview sakozi alina waakwagala ate ewa Sendi yo tatawaana anti ye Sendi agenda kuba bw'ati ayakusooka mutule mu bugalumire kati atandika okusunsula kimu kabuze kamwetereze kati kakuba nambwa nga nambwa yita agenda mu koti kusimu ku polisi kwa babira bamugule kwa musango kati kajja kumukwata kasooka kamukunye kamubuza ebibuzo ngabi ogenda kulya watagala tagala ate namasuba ate zana ate w'omwana erere ngotyo bino mama byayogedde twalete tubiyete biteta talina kiyetaaza mawulire talina kiyetaaza kukola interview okujjako okukakkanya omwana we kyekyokka maama abadde akakkanya maama ali mukakkanya mwana we anti sawa yalewo ogamba nti nazaala nyina emyaka 10 nazaala nakatola P7 nga gwe okyogera maama ng'ate n'omwana wo abeera ku TikTok n'agamba njalagana agagundi bannange genjagala ago kakati olugero lwabaga nti zikifiira ku mugumba kitegeeza nti kati ono omwana yatapinga kuono era nti nekigeno oyinza ogaa nti okulwawo okwegatta ndowooza talina kumubeerako oluusi naye singa yatenga tamubeerako kuba nabe mwagamba ina yamukubako ngera akoze bitakwatagana ate ye buli kimu amubeereddewo buli kimu naye nze njagala kikirave atukolere akatambi atugambe nti maama wange oyo yansasulyange ennyumba omwana ajja kujja abyegaane agende nti maama yaddaali bati yansasulya ku nnyumba maama ayagala mawulire maama ali mukuta focus tuli eno koma wenu baba maama era mwenyini yagambye sakozi kibi kinze okutapinga masanyalaze g'omwana wange ate abalala bagatwale ng'omwana wange ze gwe neezaalira nga ye waagamba naye ate amasanyalaze era asobola ogakozesa
ng'alanga ebintu bye ekyo sobokera ddala era abantu bajja ne bamuwagira awo nange mba musemba bale menye yalisinze okukola wano kuba kyekireeta ssente era kyandibadde akola era naga bizinesi yange mujje mumpagire eri bweti ne bweti n'agenda mu mabbaala ne mabbaala yalibadde nga azoganya abasajja n'avaayo ng'ayinamu akakadde ng'ayinamu ebbiri n'ayongera mu bizinesi ye naye kati bino byalimu tugenda kumuyoola nga n'omwenge agutugulidde atugulire n'engoye atugulire pafimu eziwunya obulungi atuvugeko ne mu mmotoka ye sina kintu mukubiremu ne kumpi mu mmotoka ye era dde nga temuli bate ajja kuba tumuvugamu wali tusekalamu nga tulina wala gwe tulengedde wali eri era kabebe kagamba owaayo ekiri kitya ate olugezigezi empizi mukwate era wosanga ab'entondo ngaza bakubi yindiketa ali nga njikuteera wali ng'otambula ogenda bubango nambadde ku bodaboda mbadde situuka kati kyenjagala kasaba nga nkifunye so kati okusinziira ku bantu abali ebweru ne bakasitoma be n'omwana we ne taata w'omwana we afokasinga ennyo ku bizinensi kimala kubanga agenda kujja ayogera ebintu nga bingi kikene naye ayagala okwogera ajja mwanukulu kikene olunaku lumu agenda kujja ayogera ebigambo wano ajja kumenyamenyamuku ku byamaama wanafuna mubuuzo muzaga byamaama mubireke kikene bamwe kupangisanga ennyumba ekyo tukireke kiba kiraga bulazi nti yapangisanga tiyasasulanga ennyumba kikene bamwe yasasulanga ennyumba bamwe yasasulanga ennyumba amaze okutuwa bwiru naye nkusaba ami mukyala natezeeze kusaba ebbanga ddene mama muwe amagezi tuve wano nze nkusaba ebbanga ddene mbu bizinensi eyo gyoba ofokasingaku wano owazze osobola okutunda bizinensi yo n'ogikuba abantu mu maaso naye oba onyumya ku bulamu bwo aganyumya gyemvuddewomutegeere tebunaatwa kunyumibwawo kubanga ajja neyo nfu mbi nnyo temwagala kumanya ku byafaayo bya serebu tujja kubimanya nga afudde kubanga erimu ekitandikwa nti wazaala oli mu P7 ekyo kyokka newonaayogera otya watasereza abazadde bo mu P7 okompi wano abasinga no bazitira mu senior 4 senior 6 wazitta kyokka wamala okutasereza abazadde be ne bakukolimira mu P7 twali muzadde ayagala omwana wazaali gali mu P7 taliyo kuba omwana aba atandika butandisi nze nabuuzaako Derek gali mu P7 mugali Derek nika tugenda kutwala kusoma ki nanga ate Derek nabitegedde wano sindina kumekuanga mu senior 4 zinalingalagana mu P7 aba ategedde P7 omwana aba mwana muto tukize tugaane aba mwana muto kati jjaneyo nfu nnyo teyeetagisa toddamu kuginyumya ogenda kwekubaka kumbi ku mutwe oba ogenda kweyiwa amanda mu mbugo mama mu mutoke talinamu editi yandibadde amwina naye alina ettaala ate siwe Masaka twalegee Lwasa aliriddawo banne lwaki sinonya ku Lwaso nakola ki netugendayo ewa mama nemumukwasaganya Lwasa agumala ate Lwasa basobola okuwangaala bonna bakadde nno bonna balina akataala bonna basobola okuwangaala bano ababiri bakando bano mubeekwata era Lwasa asobola okubeera mu bbaala egindi nga ne mama aligini basisinkana nkufuna so kati ngenda kunonya maama nkuleetera Lwasa mukwatagane muyinza okukola ekyenjawulo naye nga woba oyagala eno tugenda kukuwaana tutwale ssente zo eno gye yazze ate eri ku YouTube ku TikTok tekirina mutawaana obeerayo n'osensiwo n'omwogerera eyo neeno mukusunsula naye eno kanawo n'abantu abamuleka ne bagamba katumuleke kulwa muganda waffe Kikeni kati tanaggwako mu ntambi Franka wanatanekanayo okumutematema ojja kulaba nga weyongera kuswala wanaagwako musholo omunene amutematema jakuba naye kasuku ye talina nnyo mutawana y'ebibuzo ebyabuzo babyebyo naye waliwo abantu ga bakwata eddoboozi lyo ne bateeka ekifaananyi kyo banaga ayimiridde atya eyakikuba yali afukamidde yakikuba atya n'okyoza muganga bakikuba saaza alinganga musanvu okusanga ekiri bakikubanga musanvu kati ayogedde atya kino kibadde kituula ku kino ekyasoose tekituulawo nti kale maama yolekedde ki nga tuva wano lusozi gambalagala lusozi gambalagala luba lutyo singa tava ku interview ayolekedde ye mwennyini okwetomako omugambo yeevuganye
byayogera ku Mande, ku Lwokusatu ayogere birala, ku Lwokuna birala, ku Lwokutaano birala, katugere tubigatta omulundi ogwo tumuwozeeyoze. Gwe omulinze lwakomawo Waddanga nange nzira okomewo ne wino omulala. Nze buli waddanga mpuliriza mu bigambo bye era nja kujja nti wano yayogedde bulungi ate buli wadda ne mala okubiwuliriza ngambaako bakigatto bange benkubira nti owaayi kino kiri kitya nti ekyo yalimbye era mbakakasa lwanadda tujja kudda n'ebifaananyi bye eby'omukolo nja kubinoonya tujja kudda n'ebifaananyi bye eby'omukolo tujja kudda ne ku maloboozi g'abanneiba abamuliraanye ennakasero nga mu maloboozi gaabwe nga beeyogerera omukazi ono alina empisa oba talina nga bamuwaana ebirungi ebimuliko tugenda okumutabulirako mabaala waaba kuba nkimanyi nebuli badde ajja kunywa akolemu ensobi bamukulukusa newaanaakola atya baana bamukulukusa gambye mu bbaala newaanaakola atya newaaba yeekuuma atya newaaba aliko security ezajja ati bana abakuba tuteekeddwa okumusomba ekyo kyabeere ng'akimanyi nambemu agenda kutusonyiwa naye tetuteekeddwa kumuleka omuntu alina ne ssente ate nga ze twagala kuba tuliko kikyamu baleka sente nze bwenyini ngenda kukunga ndi kukunga ngenda kukwata ab'ekinywi bange ngenda kukwata baavu bannange operation gaggawala kwata baboosiko bafocus awo bablaka tv swakibu kuba yasobola okuspendinga anti akuspendinga akimanyiza ejja kudda mbakwate mbagee kati twetegere mu soda na Red Bull kagumu 2 ku mutwalo mugagga nze nyo mwaka Red Bull tumulabe tumpima anywa gwenkana ki agumira mu bbanga ki mukuvaako ziba zina kuba mmeka ecupa chicken eno tumugyewo tutya netuleta bino byagamba byayagala yagenda mbwe yagenda katuma ye chicken tumutege biri byagamba yasooka ave wagende mama asigale bwomu tusigale ne mama ate wana tulabako kati nga anti febe yegomba ate anasetuka ndaviko munanga agazikabe jogera bijja kuwa ku masanyalazi jukira abaliko mutagase ga mwenge nga mumamirira tusinkane omulundi omulala Jingle Master Collection yabadde mu byuma focus era da ngeri nyale focus abadde ta focusinzeeko wadde akatini ibwatyo kuba ensingo yeewuze kukutuka ibwatyo kana mukwatako bwati fotina abantu affe tumanyi bamasinale nga wagwa mugambo ng'osobola okumutambuza naye sitaani akuveemwa akwambule bwambuzi bwati mama twalebayo ne vidiyo ze era zijja kujja neza mikwano gye waliyo balate okutuwa bwino bagatale okutusindikira vidiyo ze mama mukati wano yali ayingira logi gundi muzijja muzirinde batana tubulya gyasula kati bajja bitubulya ate zate simanyi nadima yakyali mukalava fo omwana ngamba yagula emmotoka endala kati yo business kozi ogaye mwalimu amanyi ganamba emu 100% according ku biboogera abantu n'embaga yiyo yavuddeyo mwaka gumu tiyawangalayo yo embaga n'omwaka tegwawera tiyawangalayo talina musajja naye munyini mu bigambo byawabayo gatayiza bamugambye tumira ku bbawo n'abuuza aliwa n'aseka sakozi n'amugamba tata kikenaga gyali eyo kitegeeza naye tamanyi waagwa naye ng'ate ebbanga n'omusajja yamayanga ng'atunda amatooke sente ono yazitwalanga era tuyinza okugati emiku byavuwaza nnamba emu gavumenti eno n'oyo ng'ayagala babe bulungi n'omwana we ate bibiri gavumenti n'oyo kuba yayagala babeere mu bulamu obulungi era oyinza okwekanga omukyalo ono yaddirayo okusoma nnamba emu yalinga amuweere wetakinoonyerezaako ennyo ojja kulaba nga yali amuweerera ekituufu kubajjukira nvaamu awo nambe muntu tukutwala ku polisi kusiba tukutwala kola katika nvaamu tonvaamu sikuvaamu ntere ojja kwekanga ng'ono nambe mu yali asomesa era zaayo yamuzaayo asome olw'obutamutwala n'abagamba mumuleke addeyo asome kati mu kusoma awo olw'okuba no yali ayinamu kasente nayagala mukulyetingirewo n'omulimu gubeerewo noono n'abeera wa mukisa bizinesi n'agikola bulungi nevaamu ebibala kati amusasula kumukkakkanya naye nga engeri gyabadde yalozaako wano mukuddayo wano kyali kitya tubirinde mu kitundu ekyokubiri mubeere bulungi mweraba